I would be with him most of the time. So whenever they would call him, I would move with him. Have you ever seen that man? One-on-one. No. Agent. Agents. Okay. How were you acting? Me, I would be the caretaker of this so-called madman or as a sick man. So I'm a caretaker of this one pretending to be mad. They train me on how to handle him. They tell you if he's going to act as a sick man, you carry him as an indeed sick man and bring him. Muganda we, neighbor we, amulubirirwa oba asha. I act as his brother, taking care of him. This one says, Sir, this is my brother, brought him here. He ran mad for all these years. They give you a microphone to speak. Sometimes. Tell us what you've ever told them when you brought him in. When I took him, his feet were very sick, and they were going to treat his feet. Kati ebigere bino nange mbiraba nti ekimuba kiyinza okuba nga si kirungi nnyo. Kiva kuki ye omusajja ono kyakola afuna omuntu alina embeera efaananamuko bwetyo. That man gets someone with a condition eneekangakanga ku bantu. that can scare people. Naye bw'omulaba bw'oti When you see him, nga ddala alina obubonero all signs obwa kino na kiri. of this and that. Kati awo atandikira okugeta Then he begins to manipulate from that kubanga point. singa aleeta ebigere ebya bulijjo Because if he brings normal feet, tewali kigenda mu there's maaso. nothing that will happen. Kati bano ba agents So these agents, batambula. they move around. Waliwo omukyala yabadde wano yagambye A certain lady told us here, Mama Bridget nti ye ng'agenda ne mu cancer hospital that she worked with the Cancer Institute in najjayo Malago. abantu abaleenya Pick people that are badly off ye abaviire kabaga nti enjo ojja kuwona and tell them tomorrow you'll be kino ojja healed. kukola bwe kiti. You'll do this. Kati bw'alaba nga olinawo akantu wano When he realizes you have something around, ng'akongerako he amplifies it. kabeere kanene nnyo. Become bigger. Kati bw'ajjawo ekiwaanyi kye When he takes away his manipulation ne kasigala nga katono nga bwe kaali and remains as small as it was nga talina kyakoze without doing anything, wabula kyayongeddeko but what he put kyajjawo is what he removes ne kisigala nga bwe kyali. and stays the way it Kati was. tokiraba Says, do you see? kumpi kati oteredde. You are now almost Mukama fine. mulungi, God is good. Mukama mulungi. God is good. Ne bakuba engalo They clap. naye nga talina kyakukoledde. But he doesn't do anything for you. Ojjukira omukyala bwe yatugambye Remember what the lady told us? Ettama erimu lyali lizimbi One cheek was swollen katonotono a little bit. ne bamuteekamu ennyama They embisi. put raw beef. N'alyoka ajja bw'ati And she came, ettama lizimbe bwe and liti. the cheek is swollen. Sajja wa Katonda The n'amusabira. man of God prayed. Kati olwagenda emmanju They went back, nyama nevaamu. removed the beef. Gw'olyoka okuba engalo ezitabangawo And then you clap like never before, Katonda awonyezza. saying God has healed. Musajja wa Katonda And you say the man of God. naye nga musajja wa Setaani. But when he's the man of the devil, Teebereza emerge. abantu bakuba mu ngalo When people clap, Katonda ye aba alowooza ki. what is God thinking? Nammwe abantu abagendayo And those of you that go there, n'omanya ku mazima kati g'omanyi and you know the truth you have, bw'okuba engalo bw'oti when you clap your Katonda hands, bw'atunula bw'ati when God looks, aba alowooza ki. what is he thinking? Aba akulowoozaako What ki. is he thinking about you? Lwaki ogabana omusango Why do you share that judgment gw'ebintu ebitakukwatako? of things that don't pertain unto Lwaki you? Katonda anaakutwala mu geyeena Why should God take you to hell? olw'omusajja anoonya sente n'olubuto lwe? Because of a man choosing to feed his stomach.
lwaki ogenda ogwe mu kinnya? Why do you go to fall into a pit? Olw'omusajja akunoonyaako ssente n'abalala ssente. Because of that man trying to get money from you and others. Bw'oyingira bw'oti mu ssabo, When you get into that shrine, bakumakinze, they mark you. oli mwana wa ssabo. You are a child of a shrine. Bw'oyingira mu makanisa ago bwe When you gatyo, get into those false churches, ogenda gabana ku kibonyoobonyo kye bagenda okugabira abasajja abo. you are going to share of the punishment those men are going to receive. Kubanga omusumba ne baakulembera, Because that so-called pastor and the people he leads, bonna bagenda mu kifo kimu. they are all going to the same place. Bayibuli egamba The Bible says, omuzibe w'amaaso when one blind man bw'akulembera omulala, leads another blind man, bonna bagwa mu bunnya. they all fall into a pit. Tagama nti akulembedde yagwa mu He bunnya. doesn't say the leader falls into the pit. Era bw'atyo bw'ali, But that's how it ajja is. kuvaawo After there, Mukama ng'amunenyezza, God will condemn him okugjako nga yeenenyezza unless he repents n'alokoka. and gets saved. Ate okwenenya kw'omusajja oyo And the repentance of that man tegusobola kubeera mu kisenge. cannot be in a closed room. No way. Nedda. Oyonoonye lwatu ekibuga kyonna okirimbye, You have lied to the entire city. oyina okwenenya publicly, bonna n'obabuulira amazima You g'ozuula. must repent publicly and tell everyone the truth. Nze nja kumusabira singa ayagala kulokoka. I'll pray for him in case he wants to be saved. Nja kumusabira. I'll pray for him. Oba yeewongayo eri emizimu If he dedicated himself to demons ng'atya ndigijja kumutta, and he fears they will kill him, ajje yeewombeke maaso ga Mukama. let him come and humble himself before Nze the nja Lord. kumusabira n'emizimu tugigobe. I'll pray for him and cast away the demons. Ajja kusumululwa He'll be delivered mu linnya lya in Yesu. Jesus' name. Alyoka agenda alumbulula abantu bonna And then he will go and tell every lie he publicly, made publicly. na buno busente bw'anoonya Even the man is looking for. mu bubadi n'okubba obubbi In these abantu. tricks and lying to people. Katonda asobola ozimuwa, God can give him that money. asobola okumuteeka mu kifo kya waggulu kubanga awadde Katonda ekitiibwa n'agulumiriza obutuukirivu. God can lift him up because he has glorified God with righteousness. Kale muliyimiridde okumala ebbanga, You've stood for long. simanyi ssaawa nga 2 namba kati 3, right? Mwebale kugumiikiriza. Thank you for. Kiki ekirala kyoyagala otugamba? What else do you Tubuulire. want to tell us? Kyembadde njagala okugamba What I wanted to say. nti obubadi mbukooye I'm also tired of those tricks. era nsaba kunsabira And I ndokoke. pray to be prayed for that I get saved. Kubera Yesu engalo ayagala kumusabira alokoke. He wants to be prayed for to be saved. Abantu bwe bati mbaagala I nnyo. love such people. Omanyi ekigenda mu maaso kiri kimu. One thing is happening. Twagala abantu balokoke, We want people to be saved, naye tuli willing, but are we willing? tuli ready Are we ready okubayamba singa balokose. to help them if they are saved? That's a problem. Kyekizibu ekiriwo. Bw'okwata ekyennyanja When you get a fish, olina you okukirongoosa. need to clean it. Ffe ffenna twali byennyanja. All of us were fish. Bayibuli yaga nti nakutuma ogende ovuba abantu. The Bible says, I sent you to fish men. Baatuvuba naffe tuvuba We abalala. were fished to fish others. Nze ndowooza bwe nti I think this way. sikirowoozangako paka kaakati. Never thought about it until Think now. with me Lowooza bwe kiba nange. kisoboka. If it is possible. We muli wano leero. Are you here today? Wanika omukono ng'ompuliza bulungi. If you are awake, put up your hand. All of you, kale. Nze ndowooza bwe nti I think this way. tukatugenda kukisabirako, sigenda kisalawo kaakati. I won't decide now, but we'll pray over it. Tugenda kisabirako. We'll pray over it. Buli muntu yenna nga wagendako mu bannabbi obulimba, Everyone that has ever gone to false prophets. naawe alina omutima ogulumirirwa abo, And if you have a heart that feels for them, naawe ayagala okuweereza Mukama and if you want to serve nga God, tolina mutima gwabwe saying, God, I'm just thinking, I don't want to put you under pressure that God has told me. saagala okitanga Mukama nga ekyo kino okukola no kirowoozeeko nange Just nkirowoozaako. think about it as I think about it. Kiba kitya How could it be singa if Katonda atukozesa God would use us tuteekawo support system and we put a support system engeri gye tuyambamu abantu, nti buli muntu ava mu bannabbi b'obulimba, that whoever comes from false prophets, naddala bano ababadde nga gye batambuliza obulamu bwabwe, especially those people that were feeding from playing their game, nga bakola ebintu bwe biti, they would pay them to do that kubanga gye stuff bali eyo bangi. because there are many. Kiba kitya singa How could it be if Katonda atukozesa, God would use us? kubanga they are desperate people. Kubanga bano bayaayaana. Obulamu si bulungi, Life is not good. bayiiya kyaggulo na They are kyamisana. trying to get lunch and dinner.
kiba kitya? How could it be? Mujjukira omusajja oli omusiraamu Remember the other Muslim man? sente ze yazitutte emitwalo 3 He took his 300,000, yakomawo enkera ne tuzimuwa came back in the morning and era gave it to him. azirina He has it. kansubire nti ajja kujjukira okumawo ku lwokutaano Hopefully he return on Friday. bw'aba alaba tumulinze ku lwokutaano If you are watching, sir, we are waiting for you. bw'abanga gy'oli ssebo jangu okole kye wasuubiza. You come and you do what you promised. Kiba kitya singa How could it be tuteekawo obugabirizi if we put a support system, ensawo n'ebeerawaawo a support system available, nga treasury, singa omuntu avaayo that if somebody comes out naye nga ekikumi kyabadde akijja kati aganyeeyo agambye sikyaddayo and now they have cut off the supply, they're saying I won't go nga back, tulina ddala engeri ebakakasa ddala baagendayo and we have a sure way of knowing they have been there, tulema ate okufuna so banaatulimbalimba that we don't get people to corner us naye also. betukakasa bonna But people that we nga confirm ddala baagendayo that they have ever gone ne there, tubateekerawo and we put support obuwagizi, nti bw'ovaayo bw'oti that if you go from there, tolina kutunda mmeeme eyo you don't have to sell your soul eri sitaani unto the devil. osobola You okuvaayo can come out. ne tubateerawo support We put a support system ne for them tubayambanga and help them okutandika obulamu to start life mu ngeri entono in a small ne way. bwe giba mitwalo etaano Even if it's 50,000, mitwalo 10 100,000, mitwalo 15 150, basobola okutandika bizinesi they can entonotono start a small business ne batandikira okwo and begin from there. baliwo abalowooza tuyinza okukirowoozaako How ekyo many of you think we can think about that? wanika buwanisi Just put up your hand. kubanga engalo bwe zivuga simanyi akiwagidde kati wuba omukono ga nti tusobola okukikola ekyo Wave your hand if you say we can do that. muli bangi ddala You are many. mukama taŋŋambye God has not told nze me. mpulya kivudde mu birowoozo I byange feel it is from my thoughts. ebi mukama biŋŋamba Some God ne tells mbaga me, nti mukama and ŋŋambye I tell you God has told ebirala me. ndowooza bulowooza Others I just think about them, naye nga ndowooza but I ng'omukulembeze think as a leader. baliwo abagamba How many of you are saying, tubayambe let's help them? kubanga bw'obanga oyimiridde okulwanyisa ekintu Because if you stand to fight something, olina okiyimiriramu you must stand in it paka lw'oyamba abantu bonna until you help others, all of them, oba lw'oyamba b'osobola or until you help all that you can. nabagamba twabuliranga enjiri edda abasiraamu ne balokoka I told you those days would preach and the Muslims would get saved. nga bafuna ebizibu They would have problems, ne babagoba awaka chase them out of home. bino ne bibaawo This and that would happen. naye kanisa yayambanga But the church would help ne tubafunira we bagenda and would get them ne somewhere to tuba go. basisita gye basula Would give them sisters to babrother stay gye with, basula or brothers to ne stay with, tubayambanga and help them. kyovola baagumanga That's why they were firm. era abasinga And most of them, baavaamu they came out well. baliwo abagamba How many of you say, musumba Pastor, tukikola ekyo let's do that. tubateerewo support Let's put a support system. singa omuntu mukakasa nti ddala gy'ava If we really confirm that person is from there, tujja muyamba we'll help them. ate tujja muyamba publicly And help them publicly. alimu Watu. bano abasumba bano bannabibuli baleme okugamba So that false prophets don't have to say. tubagula mu kyama We bribe them in tubawa separate. sente We give them money. no way Nedda. ebyaffe bya musana Everything is in the light here. tajja kusobola kutunenya kubanga twakikolera wano ku kituuti He will not be able to have any case because we did it in the light. twakikola in the light Muchitangala. they take these people kale they are poor people Bano bantu baavu. anoonya omuntu ekyasinga okwetaaga He looks for someone that is so needy. n'amugeta okukola ekintu ki Manipulates him to do his thing. sitaani talina kisa The devil is merciless. mu kifo ky'okuteekawo sapooti Instead of putting a support system, bannange tugenda kutandika ekintu kinayamba abaavu and you say we'll start to help the poor in a way. oddira baavu You get the poor, n'obakozesa you use them okukkusa olubuto lwo to feed your own stomach. yogera nnyo mpulire kati tumalirize Let's finish. simanyi sawa ziweze ettaano It's one. Sam. nga wewuunyiza nti simanyi gwenaga nti simanyi mbuziza bubuuza kibuuza okumanya oba gwomanyi kakati omaliriza otya sefu How would you conclude, sir? Konsabira. kusabira I need to be olokoke prayed for. Koke. ate sefu naye waga nti ojja kutwala bulokozi leero nange njagala kutwala obulokozi olunaku I lwaleero want to be Amina. saved today. oyo obubadi I'm tired of the tricks. amiina ekyo kikubulwa mu ngalo ngenda kusabira olokoke I'll pray for you to be saved mu linnya lya yesu in Jesus' name. n'ekirala Another thing, mukola mirimu ki kaakati what do you do now? Era tetubadde na mirimu giri awo. We didn't have any sensible naye work. bwe bakuwaayo etaano lwaki toyongera ku etaano n'oyongera ku etaano egya wiiki owedde When that man pays you 50,000, why don't you add it up n'otandikawo akadaala and you begin something? Kale
bayinza okutwala ate ne wayitawo ebbanga nga tebakunonye. They would pick you and then take some time without needing your services. ng'emirimu tegirabise nga balinayo abalala bagala ku feesi empya baleme okuzanyisa omu buli kiseera bakibuzaabuza. They have to make sure they have various kati webaddira nga gireetano gyagenda dda yagibajja ggwawo. ate ono omwami abadde amanyi okuyitako mukantu kali n'omirako kabisi. kati olwongezo azikuumirawo weeks 2 ziba zaweddewo dda webaddira By the time they get back, aba yayengedde they dda. are totally in need of another kind of money. Sebo ate gwe okola mulimu ki? What do you do, sir? Anti kati obadde bavuddemu mbuulira mazima. Nze ndi mutembeeyi. I'm a hawker. Oli mutembeeyi. Tunda buceppere. Obuceppere bwe buntu obugoyegoye obuba bufiseewo nga basaze endiboota. Obutambalatambala ng'obwo obupira obutafaanagana. Nga bwe mbadde ntera okutambulira bwatyo mpolampola mu magezi. I hawk leftover pieces of clothes. Obuceppere. Nze nabukazi Ekyo nakyo kiwandiika ebitu by'enjiza olwaliro. Njiga. Obuceppere bwe buntu. Mumanyi obuceppere? Ngenda kudda wano nga ndinga professor. Omanyi obuceppere? Obuceppere bw'oba tobumanyi bwe buntu. Mbasomese mmwe nze kanjira njiga. Okay, so capital yo efaanana etya? Lwaki ekintu tokikuza n'okitandikako bino n'obiviiramu ddala ne kigenda ku level endungi? Capital yange My capital gye nnwanyisa that I'm working up to. kale ebiseera ebisinga obwengi nagakazaako masasi gaba ga mutwalo gumu. Most of the times I need 10,000. Masasi kyeki? Ze sente ezitono. Ge masasi. Omutwalo sasi. Mbana masasi. Kyakulwanyisa. Mutwalo gulwana. Nengenda nensuubula bakkerere. Era babeera kaleero ebiseera ebisinga obungi bandaba bagenda bakkerere. Banvuma ne twevuma. Lwaki otunda obwo nti bwenjagala bwe busobola? Naye nga naye mu mutima gwe mba nkimanyi. Nti wandibadde okola okusinga waawo. Nti obwo buwaani. Bambi. Kati ate Ssebuga osobola ki? Era zeno nange wabagize wabanga afunyeyo ayinza okuŋŋamba ajja tugende tutambulemu osobole okufunayo kyonoolya. Okay. Naye kati ekirabo kiri zino zotwala mu kirabo zivaawa zotundamu nga esatu ozimegulako ng'ogenda mu kirabo. Anti awo mu kirabo bali bankazaako erinnya ly'ambasada wa Katonda ku nsi. Ngamba nja bakolimira. Singa nedda. Bagamba ambasada wuyo yayigiddewo ambasada wa Katonda. Naye nga siri ambasada wa Katonda. Bannange. Yogera fire mpulire. Omulundi omulala yogera fire. Kakati kye tugenda okukola. What we're going to do? Twagala kubawagira. We want to support you. Njagala mundagayo kye mbaddemu okukola kuba sanga ndagademu sente zino zibaweebwe zibeere mu ngalo ebikemo bijje kawungeezi kajje olowooze ku kintu ekirala ekyogenda okubeera mu kintu ekyo wakivuddemu nkiwulidde wakivuddemu kiri wawanise kaakati engeri gyowanise Now that you've surrendered, nze ngenda kuteeka mu bizinesi yo I'll make sure sinze Yesu agenda kunnyamba nkozese Jesus will use me to inject money into your business. emitwalo 20. 200,000. Okay, naawe Ssebo And you, sir, tugenda kuwa emitwalo will 20. give you 200,000. tuzikozemu publicly I've done it publicly. teryansabye No one has asked me. singa nkikoze tonnaba kwogera If I did it before you said anything, ndowooza nandibadde nkuguze I think you would be naye brave. ninze story yo But I looked at your story. sina kye nakusuubiza I've not promised anything. nkuwadde mu mutima mulungi Giving you in a good heart ove mu bintu ebyo that you may get out of that life. ate bwe mmala okuwa ebyo And when I give you that, otuule wano you sit, osome bayibuli read the anti Bible. mubeera mu kitundu kino You are in this area. beera memba wano Be a member. kuba engalo Clap your hands. sinza Worship. owekimu ekyekumi Give your tithe. mujja kunyirira mubeere ng'ekinya ekirungi You will look so nice. si ekinya kiri ekibi mujja kutunula bulungi You look so mubeere nice. babuvunaanyizibwa Be responsible. bawala bo oba baana bo bakwenyumirizemu May your children delight in you. katonda agenda kuwa omukisa God will bless you. kale olaba wuyo ajja kuwa omukisa They are coming to bless you. akuwadde buli muntu amuwaddeyokko mumukubire mu ngalo mukyalo oyo abaagadde nnyo mubiveemu ebyo Get out of that debtor katonda agenda business. kuwa omukisa God will bless you. okay mugende mulabe First go and see omwami oyo that gentleman. amiina waliwo ekira kimwagala okwogera
ingenda basabira nga nsabira abalokoka I'm going to pray for you when I make the salvation kubanga altar njagala call. esaala yebeere I y'amaanyi want that prayer to be bwe strong. naayita abalokoka When I call people to get mujja kujja saved, muyimirire wano you'll come and stand here. nsanso balaba You are welcome. mukama akuwa omukisa God bless you. amiina mugende mulaba ono Amen. aliwa waliwo abadde ajja okutubaka ku kyatugamba jangu abaserikale badde bakozezaayo aliwa jangu baŋŋaye nti obaddeko nekyoyagala okwogera okwongerezaako mukubire mu ngalo. Thank you Lord. Engalo zikube nga za Yesu. This is revival. You know, your problem is going to be handled by Jesus. Tugenda kusabira. Yesu agenda kuyamba. Naye obujulizi buno bw'amaanyi nnyo okuyuza obwengula ne buyuza obulimba amazima ne gakomawo mu linnya lya Yesu. Wanika emigongo nti ayi Yesu weebale weebale okusumulula abantu bo weebale Mukama. Jangu mbulire oba kyoliko oli ku mulamwa genda wano. Okay, ono oli ku mulamwa kale tubuulire. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Mu church muno nkakasanga muno nti mulimu omuntu amanyi. I believe no one knows me in this church. Amanya gange bampita Livingstone Luyirika. Livingstone Luyirika is my name. Navira side ze Luwero. I came from Luwero. Kakati kyenjagala okwogera ku mukulu Yiga. What I want to talk about Mr. Yiga. Yiga twamulabanga nga ku TV. We used to watch him on TV. Engeri nga bwawonya abantu. Looking at him as though he was healing people. Nayina kale ewakeyo nayinayo akaana kange kali kalwadde amagulu. My child was sick, the legs were sick. Nengamba omusajja ono we Kampala. I said this man in Kampala, engeri bwawonya abantu, since he heals people, kantwaleyo omwana ono akole ki? let me take my child. Ayinza okumuwonya. Probably he can heal him. Nayinamu emitwalo gyali 7. I had 70,000 shillings. Nenkwata omukazi. I took my wife. Nenkwata omwana. I took the child. Nemugamba tugende wa pastor. Said, let's go to pastor. Bwe ntuuka wa pastor, when I reached to that man, kubanga ku TV twawira nga bagamba otuukayo omulaba olwokubiri. On TV they would say you can see him on Tuesday, olwokuna, on Thursday. Ne tusituka ku lunaku lwali lwa bbalaza. We went on Monday. Ne tutuukayo. We reached there. Batutuukayo ne batugamba olwaleero ku lwokubiri situmujja olwaleero temugenda kumulaba. They told us you can't see him, it's a Monday. Kati olwokubiri tubeerayo. We stayed there on Tuesday. Ne luki olwokusatu. Then Wednesday. olwokuna tumulaba. Thursday we saw him. Naye ku lunaku olwo lwokuna tetwalina ssente emitwalo 10. On that Thursday we didn't have the 100,000 that you have to pay to see him. Akyajinga okulaba omuntu olina okuwaayo kikuba nsiko. Twalina obusente obwali butupakidde kale n'okulyako ku nnaku ez'okubeerayo. We had gotten some money that we used for transport and to spend the days we spent there. Bwe twatuuka mu kisenge kye yali, when we reached his room where he was, n'atugamba okusabira omwana. He told us in order to pray for your child, tulina okumala okumuwa emitwalo 10. We must first give him 100,000 shillings. Fire mpulire. Siwulidde fire ng'egolokoka mu kisenge kino. Come on, kese fire. Obwo busamize n'omusamize bwakukola tosobola kukusawula nga tosobola kumuwa ssente. That is how witches do it exactly. Yesu yagamba mwaweebwa buwa era namwe muwenga buwa. Jesus said freely you were given, freely give. Mu mazima amatuufu, truthfully, emitwalo 10 saagirina. I didn't have the 100,000. Kyenva ngamba omukyala. Then I told my wife, n'obusente obwali buliwo bw'okulyako, even the little money we had for upkeep, nemugamba olw'omwana wange okunumizibwa. I said because of the pain the child has, musigale wano, stay here. Olunaku luyingidde olunaku olwokutaano. Now we had gone into Friday. Kubanga ku lwokunaku olwo, because Thursday tiyamusabira. He never prayed for the child. The child would rather die, but he had needed the 100,000. Never even touched the child. We didn't have the money.
Nenepakira nenzirayo waka. I decided to go back home. Nayiddayo akabuzi kange. I had my goat. Nenkatunda. I sold it. Nenkwata emitwalo 10. I got 100,000. Nenjireeta. I brought the money. Olwo olunaku luyingidde olwokutaano. Now that was Friday. Bwe nakomawo. When I returned, Nemugaba pastor emitwalo 10 ngifunye. I said, Pastor, I have the 100,000. Emitwalo 10 nengimuwa. I gave him the 100,000. Esente ezo oziteekana mu bbaasa. You have to put that money in an envelope. Bwe tumuwa emitwalo 10. When we gave him 100,000, Olunaku lwali lwa Sunday. it was a Sunday. Amazima amatuufu. Truthfully, Nga sente nazimuwadde. I had given him the money. Abantu basabira. The people he praised for, Kye nakakasa. what I confirmed, Abanga yabaguze. they are already bought off. Kubanga alondamu baki balonde. He only picks them out. Kaakati bwe yatuuka ku mwana wange ne bansoma erinnya. When they read my name and the child's name, when they read my name, omwana nemusitula nemuteeka mu maaso. I picked the child and put them at the front. Omuteeka mu maaso And when I did that, n'amuteekako empeta ye. he put on his, the child his. Fire mpulire. Yogera fire emirundi esatu. Fire empete ezo mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Kaakati omwana bw'amuteekako empeta. When he put the ring on the child, N'agamba mugende Mukama abawonyezza. he said, Go, God has healed you. Naye amazima amatuufu But truthfully, omwana atalina n'ekimu kyeyakyukako. the child had no change at all. Nga olwo jjukira essente ziweddewo. Remember, we had lost all the money. Ne 10 aliridde. He has eaten the 100,000. Kye nagamba omukazi muddeyo waka. Then I told my wife, Go back home. Kale ayinaawo omukwano gwange ayinayo ero mu tawuni ekizimbe kyazimbako. I had a friend of mine that had a construction site in town. Naŋŋamba jangu tugende ogira opootako. And he told me, Come and be a casual laborer. Ojja kufuna sente You'll ezikuzzaayo. get some money to go back home. Abasajja abo ababadde wano Those men that have been here, nabalabako ewayiga. I saw them at Yiga's shrine. Yogera okuba ekyo bakikubira mu ngalo kubanga bujulizi wabalabako kennyini. Nabalabako ewayiga. I watched them at Yiga's, Naddala oli omusajja omusajja oli ow'amagulu gunasinga okukwata. especially Godfrey. Era nga nabo Straight obutuufu name. kye boogera kya mazima. And I know what they are saying is truthful. Olunaku olw'essande, On Sunday, essande neewedde, last Sunday, naliyo. I was there. Ewayiga. Naliyo. I was there. Waddayo Naliyo nze, naliyo ku ssande eyo. I was there this ku last Sande eyo Sunday. gye yali yooyo. Essande eno naliyo, okusabirayo. Ewedde. Eno. Omusajja oyo eyali ow'ekiiso, That man who had an eye, yali azimbye n'ettama, they said he had a swollen cheek. so baali nga bamusibyeko n'ekibbandeegi bwekiti wano. They had even put a bandage. Kaakati obatuuka okusaba, When they reached a point of saying they are praying, nze ekintu kye nakakasa nti nno omusajja oyo abasajja agula bagule. for me to confirm that this man just buys off people. Kale nze ekintu kye baali mbatadde munda saakitegeera bulungi, sijja kulimba. I didn't really get to know what they put inside. Naye ng'ekintu kyali nga kizimbye nnyo, But the thing was so swollen, n'ekiiso kino kyonna nga kitunguuse, the entire eye was popping out. naye balina akacupa ke baamuteekako. But they put a certain bottle on him. Akacupa nze ebirimu saabitegeera. I didn't know the contents of the bottle. N'agamba kibbandeegi musooke mukiggyeko, And he said, first to remove the bandage, tujja kusibako ekirala. we'll put another bandage. Kibbandeegi ne bakiggyako, They removed the bandage n'amuteekako akacupa. and they put the bottle on him. Mu bwangu ddala olwamala omuteekako akacupa, Immediately after they placed the bottle on him, waliwo abantu be nga balina bandage ebipya baali bagenda omusibako. some people of his with a new bandage, they had it ready. Nga bakitegese dda. Olwo ne kibbandeegi kiri ekikadde, And the old bandage, olwakijjako ne basibako the ekipya. moment they removed it, they put a new one. N'agamba nti omusajja awonye. He said the man is healed. Naye kale nze simanyi munda kyalimu, naye mu ssaawa eyo ekintu kyazimbukirawo. I don't know what was inside there, but the swelling disappeared there and then. Era ne bamuggyawo, And they took away the man, ne mutwala mu kisenge kyabwe. took him into their room. Kale pastor oyo Chemical. alina ebintu byakola That man does some things, naye nga si bituufu.
but they are not right. Kateno kankubulye sebo. Let me tell you, Eyo sir, bagiyita chemical. it is called a chemical. Oyo science. That is simple science. Erinda kandi kankunyonnyole. Ebyo baddira ebiragala They get some chemicals ebizimbye ekintu that make something swollen era ne bizijjako. and they take it away. It's chemical. Science. Obwo bubadi Those are tricks. bw'akola. Kakati eriiso lyakendeera. You saw the eye diminish. Eriiso lyakendeeramu nenga kwegamba kintu kyazimba wano nekizimbya n'eriiso kati eriiso ne litungukayo kati buno obuzimbu bwe buvaawo n'eriiso liddayo in its own place. Tewali katonda ew'omusajja oyo era katonda ow'omugulu bwaddamu essaala y'omusajja oyo nze mwewuunya kubanga si katonda tasobola kumuweereza ne katonda tasobola kusiima byakola. Okay, so ekyo kyewalaba science nebagambako luli emabega. I told you before. Bayinza n'okukuba chemical ku magulu. They can even put a chemical on your legs. N'obanga olinga alaba nti olina ekituli mu kugulu. And you see like you have a hole in your leg. N'ekiwundu nga kireenya bwe kiti. And a wound that is bleeding. Naye nga tisi bibyo. But when it's that's not not there, your skin. nga siri susulwo. Byo beba bikola. No bushiri. Even if Addira ebintu bye twasoma mu secondary. Gets the secondary simple science. N'akola omuliro. Of making fire. Naga nti n'oleta ebyawongaawo. You can bring fetishes there. Kati n'addira ekintu nga bwakigattako. How do you explain that science? Bwekikoona ku mazzi. Potassium and water. Yeah, potassium and water. Bwekikwata ku mazzi omuliro ne gwaka. And all of a sudden you have a fire. Kaakati atekawo ebyawongaawo. He puts some fetishes there. Aga nti oyo setaani. And he says that's the devil. Olwaleero Today sijja kuba na muliro I will not have a fire ogwa wano ku nsi that is earthly okugenda okwokya ebintu that will ebyo. burn those things. Mugenda kulaba katonda wange. But you'll see my God. Obanga katonda gwempereza katonda. If the God I serve is omuliro true, gugenda kuva mu the ggulu. fire will come from heaven. Gwokye ebyawonga ebyo. And then to Mwenna nga burn mulaba those bwe muti. fetishes. Nga yeetegese dda. When he's prepared, Ng'ayagala akantu kakone ku kanne waako. he wants this thing to knock on the other. N'anegula akantu akamu. He kicks one thing, Ne kagwa ku kanne waako. falls on the other. Ne kakola All of compassion. a sudden they make a combustion. And then fire comes. N'olaba omuliro Ensi gwaka. n'ekuba enduulu. And the entire congregation shouts. Ng'ali mu science wa senior one. When is senior one science? Bwe bityo bwe bibeera. That's how it works. Kati noono bw'atyo bw'akola. That's how he does it. Ali mu kubba bantu. He's robbing people. kubanga waliwo abakadde bagula. There are some elderly people they buy off. Ne bagamba mbono omukadde. And they say this one is old. Yalwala dda. And she's so sick. Tatambula. Cannot walk. Neera mulema. They are lame. Kati ayina abasajja be mu church. And he has his men in that so-called church. Baleeta nga bamusitudde. They carry the old lady. Bamuteeka mu ddiiro. Place up before the pulpit. Bwamuteekako empeta. When he puts his ring on them. Mu dakiika emu. In 1 minute. Ogenda kulaba nga omukadde ayimuse. The elderly one walks out. Nga yeegolodde. They are all standing up straight. N'agamba nti mponye. And he says, I'm healed. N'abuukabuuka. They jump. Naye omwana wange. But my child. Bwe namuleeta. When I brought the child over there. Talina ke yashuukako naako. No change happened at all. N'emitwalo 10 n'agirya. And he ate the 100,000. Awo nakakasiza. That's when I confirmed Ti omusajja wa bulimba. that this man is false. Kamina wakyevumbulira wekka ate wavumbula kituufu. You discovered it for yourself and it was right. Naye kati lwaki waddayo ne ku Sande wasabiddeyo? Ku Sunday. On Sunday. Naddayo. I went back. Okulaba ebirala bifaanana. To see the rest of the business. Naye nga saddayo. But I didn't go back. Nti nno nyina essuubi. That I have any hope. Nti nno omwana agenda kuwona. That my child will be healed. Kubanga era n'okuddayo waka baddayo dabbo. Because they even already went back home. Era gye ndi eno sibeera nabo. So waddayo kulaba ki kunyumirwa bintu by'effirimu bye. Bintu byakolakola mu kiwunaga ebibi obeerako ku Sande n'olaba ebintu byakola mwana wattu n'otta ku biseera kikiyo kyakutwala. Ekirala. Nsoko nzirimu omanyi omwana wo tiyawona. Your child wasn't healed. Anti bano, I'm trying to find something to tell you. Omanyi omwana wo tiyawona. You know your child is not healed. Sente yazirya. He ate the money. Kintu ndoza si kya Katonda. The thing is not of God. Kaki ekikuzaayo? Why do you go back? Era kati okuva olwo siriddayo namala. I've never gone back since that time. Okuva ennaku ennya eziwedde. Ngamba okuva kati kwolwo naliyo siriddayo kubanga tewaliyo kalungi.
Okay. Kati kyenjagala okugamba. I want to tell you that. That's how people are blindfolded. Abantu baziba amaaso. Ogenda yeri. You go there. Kati bo benyweza dda mu masabo n'ebirala. They have already fortified themselves through shrine. Balina amaanyi agawamba. They have the power to take you over. Kati goba tolina Katonda. So if you don't have God, tolina Yesu. you have no Jesus. Tomanyi kuba fire. You don't know how to send fire. Olugenda. When you go. Era nga bwogenda w'omusamize n'akulimba n'akuziba amaaso. As you go to a witch and he blindfolds you. Ne bitakola. And they don't work. N'ogenda ew'omulala. And you go to another. Ne bitakola. They don't work. N'ogenda ew'omulala. You go to another. Ng'olinga atamidde. It's like you are drunk. Abantu abagenda bwe bato bwe bali. That's how people who go there babateekako ekintu ku maaso. They blind their eyes. N'ebirowoozo bye ne babikyusa. They brainwash them. N'ayambala engoye. And he puts on clothing. N'addayo enkeera. And goes back the following day. Another day. Olw'amaanyi amalala ge yeeteekako omusajja oyo akatali ga Yesu. Because of the other false powers the other man has. Agasibirawo abantu. Bind people from there. That's the reason why. Katonda yeekangazeeyo. He found himself going back. Kati tosobola kuddayo. Now I can't go back. Ate ekirala. Another thing. Waliwo ebirala by'okuwulira. There are things byenawulirako mu kanisa that I had in the so-called church. Naye nga nze mu kukyenkyula okwange. But in my understanding. Nga ayagala kubisibawo busibi. He wanted to just concoct the words. Yogera ku Sunday. He spoke them on Sunday. Eweddeyo naliyo. Last Sunday when I was there. Ngayogera biki? Kubanga yagamba. He said mbuno that agenda kusibako. He will omusango gugamba impart unto you a case that says mbuno oyina omukazi gwe wakozesa. That you used a certain woman. Naye ng'agamba. But he was saying. Ng'agamba. He was saying. Nti agenda kubikusibako. He will make sure he makes that case stick. Abiragane ku TV. And even show it on TV. Mukazi namukozesa ntya? Simanyi. I don't know. Era nze ne bwe mbeera awo mu maaso g'omulamuzi. Even if I was before a judge, I can testify he said it. Another thing. There's a certain young lady he brought up. And she said that he's going to make sure he makes her testify that you gave her $500,000 to use her. And ekintu ekyo that thing, abasabi banabanga bakiwulidde, if the prayer warriors hear it, kibeera kipya mu maaso gaabwe. It will be new before them. Kubanga nze nagenda okuzuula, because I realized nga ebintu ebimu that some things ayogera bya bulimba, he just speaks falsely okusinziira ku byakoledde abantu, according to what he's been doing with people, n'okusinziira ku kye yankolera, and according to what he did to me. Byebyo bye nawulira. That's what I heard. We are waiting. I know he has said I was told I don't listen to him. And I cannot even give him that power to talk everything about him. Is a lie. Now, because there are issues going on, he can't get out of them. Instead of attacking the message going on, to rebuke. The church belongs to Jesus. People come here and we help them. You've used people, done whatever you've done. They cannot try to get any relief anywhere. Wherever they go, the system doesn't help them, because all people are like bottles. So we come here, we try to help them. So he knows if Pastor Ssenyonga gets away, or if I can tarnish him, he will get off these issues. Let me tarnish him, all kinds of filth into his face, until he says, let me leave this man. It's very hard. Let me leave the man. See what he's doing. He thinks it can make me to go down. It will not. This message is the Bible. We are speaking the truth to help people.
And we are going to help them. era tugenda bayamba And they'll be helped. era bagenda kuyambibwa And the truth will come out. era amazima gagenda kufuluma. So the good thing is, ekirungi we ekiriwo have a system here tulina enkola ennungi wano that probably will not listen to that lie. etajja kukkiriza bulimba obwo. So he says what he says, ayogera byayogera and we shall see. tulabe Because the system is here, kubanga sisitimu the eri courts are here. amateeka We weegali are going to go away. I mean, we are going to go all the way. tujja kgenda tumaleyo I'm ready. neetegese I am ready. neetegese. Tewali agenda kujja message eno No one will get this message ku kituuti kino. off this pulpit. And he's not just alone. ate tali yekka, He's now being helped ono kati ayambibwako by other people. abalala. Bamanyi They know ono yasobola okulwana bw'ati. this one can be able to fight Bali this abalala way. tebasobola kulwana bwe The bati. others can't fight the So same they are way. helping him Kati bamuyamba financially mu byensimbi n'ebirala byonna and other things anwanyise. to fight me. Bano bonna. All these other ones. So they are teaming up against me through this. beekobaana erinza okuyita mu kino. And I will not be surprised Era sijja kwewuunya whatever they say. oba boogera biki. This message is going to go and go and go and go, and Jesus is going to win, and people are going to get saved in Jesus' name. obubaka bugenda genda buli wamu, yesu agenda kuwangula, abantu bagenda kulokoka buli wamu mu linnya erya yesu. I am ready for anything neetegekedde ekintu kyonna kubanga because I did not start this bino message. sinze nabitandika byobubaka buno. Abantu tosobola bajjako ssente obasabire. You can't rob people by saying they paid for That's prayers. not the Bible. eyo si bayibuli. Empeta tewonya bantu. Rings don't heal people. Endokwa teziwonya bantu. Those street seedlings don't heal That's people. cults. Ekyo Or kinjigiriza cultism. nfu That's cultism. ya sitaani. It's not the Bible. eyo si bayibuli. And you cannot fake miracles. tosobola kugeta byamagero. There is a lady waliwo omukyala that claims agamba nti that gentleman raped her omusajja oyo yamukwata and that she has her child. ayina n'omwana naye nga wa musajja oyo. You heard all of that. wabiwulira ebyo. That lady omukyala oyo went to the police. yagenda ku poliisi. As you know the system. nga bw'omanyi sisitimu. So that case is out there. omusango gye guli eyo. At one time, ku mulundi ogumu her life was threatened, obulamu bwe babutiisatiisa and she looked for refuge. n'anoonya waddukira Because we believe in these things, kubanga ffe tukkiriza mu bintu bino. we are going to help the victims. tugenda kuyamba abakoseddwa. Era bw'oba ng'oli eyo And if you are there nga baakuvuluga, and they manipulated you poliisi n'ekuvuluga, and the police also didn't work on you ng'olina ensonga ey'amazima and you have a truthful case gy'olina ku basajja bano, against those men, I'm going to come out strong now, nja kuvaayo mu maanyi and I'm kaakati going to say era ngenda we kukugamba will help you tujja kuyamba fight the courts and the systems so that you can be heard in Jesus' okakase name. nti owulirwa mu kkooti z'amateeka ne sisitimu zonna. Yes. Kubanga that's what they are benching on. bano kye beesigamako abasajja bali Yonna that gy'onoogenda. wherever you go. And he's boasting like that. era bwati bwe yeewaana. He's boasting like that. yeewaana Yonna bwati. gy'onoogenda. Wherever you go, Nakwesookako yodda. he has already gone there before you. Nsobola okugula omuntu yenna. He can buy off anyone. And they have succeeded for years. era emyaka mingi bakikoze nga bayitamu bwe batyo. 15 years. Myaka 15, 20 years. 20. Everything stops where they start. nga buli kimu kikoma awo we batandikira awo. Until God started this, paka katonda lwe yatandika kino. he has never been arrested oyo takwatibwanga until recently. paka juzi wano. Because nothing could ever come to that level. kubanga wali tewali kisobola kutuuka ku ddaala eryo He has never been tested on DNA nga tebamukeberanga kulaba butonde bwe until recently. paka kaakati. Why? lwaki? And this has been going on for a long time on a lot of people. ate nga kino kibadde kigenda mu maaso ku bantu bangi ebbanga ddene. Not that we did it, si nti ffe twakikola but we are praying here. naye tusaba wano. Esaala ze tusaba The prayers we make zigenda bapangulula. are going to dismantle them. Katonda ajja kuyamba abantu. God will help his people. Amazima gajja The kuvaayo. truth will come out. So kaakati we helped that lady. omukyalo oyo ne tumuyamba. She had to seek hiding. She was decided to live in hiding. yali asazeewo kubeerawo nga yeekweka bwekwesi.
She couldn't do anything. nga talina kyasobola kukola. Tasobola kukola. She couldn't work. Tasobola kutambula. She couldn't move. Abantu bamutambulirako. People were following her. Bajja ewuweeka. They would come to her place. Bamutiisatiisa. They would intimidate her. Ne bafuna n'essimu ze. They wouldn't get her phone Ne numbers bamukubira and amasimu. call her Ne bamutiisatiisa. and scare her. We have to help her. nga tulina omuyamba. Noono omwana yennyini Even the child gwe bagamba nti wuwe that they say is his, ne baagala omukidnappinga. they wanted to okumuwamba. So we helped that lady Netuyamba omukyalo oyo in that aspect. mu ngeri eyo. So we put that child in a school omwana netumufuna essomero mwe asobole twamuteeka okusoma. so that they can go to school. She shouldn't suffer ono omwana talina kubonaabona because somebody has an issue. olw'okuba waliwo ayina ebizibu Her bye. life could not be damaged obulamu bw'omwana nga tebusobola kubeerawo because some dubious man kubanga omusajja omu omubi he's just gonna play dirty. agenda kuzannya obuzannyo bwe bwonna Bwe batyo obutugala. babadde bakola. That's how they've been doing it. So we put that child in school omwana netumuteeka mu ssomero and all of that. n'ebyaddirira. So what I know he's going to do, kati kyamanyi kyagenda okukola, he's going to say, agenda gamba because we have helped this lady, olw'okuba twayamba omukyalo ono we bought her bwe twamugulirira to be able to come against him. asobole omumulwanyisa. That's not the case. si bwe kiri. Now, I'm not police. nze siri poliisi. I don't know if this is his child simanyi oba ono omwana wuwe or oba nedda not his child. oba nedda. But for me, naye nze I am a pastor. ndi musumba. Churches exist to help people. amakanisa galiwo okuyamba bantu. If anyone runs here omuntu bw'ajja nga adduka ayingira emirango and they need help, nga yeetaaga buyambi, the doors are open emirango miggule and we help everyone. era tuyamba buli muntu. So if you're telling me the truth, bw'oba oŋŋamba mazima sometimes it's up to you. oluusi gwe asalawo. I don't have an investigative officer here siyina mukesi wano to investigate the stories. akebera buli lugero. But from his lips, naye okuva mu kamwa ke when he was threatening this woman, bwe yali atiisatiisa omukazi ono he told her, yamugamba gobadde olowooza omusaayi gugenda kuvaayo nga gunsiba. you think that DNA would implicate me. And he confessed to her n'ayogera gy'ali how much money he spent sente mmeka ze yateekayo to change the blood. okukyusa DNA results. Kati olaba omuntu anaddukirawa. So where will someone run to? System bweba corrupt, If the system is corrupt, omuntu anaddukirawa. where will someone run to? When the police can't help you Poliisi bwe tesobola kuyamba, and DPP can't help you DPP nga tasobodde kuyamba, and the blood testing institution of the government can't help you, abakebera omusaayi ne DNA tebakuyambye, gano agasajja nga galya butaala and these men are having full sweat to brutalize people's lives, okutulugunya obulamu bw'abantu, who is going to stop them? ani agenda obbaziyiza? And people are going to die naye ng'ate abantu bo bagenda and suffer kufa in silence. baboneebone mu kasirise. That is why Y'ensonga lwaki we are standing tuyimiridde to say okugamba enough is enough. ekimala kimala. Wajja kubaawo omuntu omu There will be at least one man agolokoka. that will arise. It is not popular. kino si kyattutumu. If I have to choose, bwe mba wakulondawo I wouldn't choose this. sandironze I kino, would choose to be just a good pastor nandironze kubeera musumba mulungi who is not controversial. owakabi ataleeta ntalo. Though I'm not controversial yadde era still, nze sireeta I ntalo, would choose something else, nandironzeyo kirala, not this. si kino. But in Christ, you don't get to pick and choose. naye ate bw'obeera mu kristo si gwe alondawo. No. Nedda, You stand oyimirira and you say, Lord, n'ogamba Mukama use me. nkozesa, And he uses you the way he wants to ate use ye you. nakukozesa nga ye bw'ayagadde. And there will be more that will come out to help, wajja kuba abalala bajja okuyamba like us, nga ffe, some other pastors, abasumba abalala, some other leaders. abakulembeze abalala. But now naye kati we are standing ffe abayimiriddewo and we shall stand era tujja and we'll kuyimirira, continue to stand tujja kusigala nga in tuyimiridde Jesus' mighty mu name. linnya lya Yesu. Ne bw'anansuulira amagi, Even if he tries to tarnish me, gwe musaala gwe ngenda that is the price I will pay. gwe ngenda okwetikka. Is the cross I will Ne carry. bw'anaakola ekintu kyonna, naye amateeka weegali But the laws are existent. gajja tuyambako. They will help us. Naye I'm willing naye nze to neetegese take any rubbish and garbage, okunkasukira kasasiro we yenna, and I'll fight era nja kulwana in prayer mu ssaala, and I'll win era mpangule in Jesus' mu name. linnya lya Yesu. Can you say amen? Gamba kami. Would you pray with me? Onoosaba Would you nange. fight together? Tunaalwanira wamu. This is something that's going to redeem our country. kino kigenda kulokola kinunula eggwanga lyaffe. These people bano abantu in some other mu countries, mawanga agamu, false prophets, bannabbi b'obulimba, they can assassin.
basobola n'okutemula. You will hear the things that this man said, Ojja kulya ebintu omusajja ono bye yagamba and they are on record. nga biri katambi. So this woman that he says that I bought to come and tell lies, Kati ono omukazi gwagamba nti namusasula gy'alimbe she did not. tekikola. I don't buy people Nze here. sigula bantu. People came here and gave a testimony, Bantu bajja wano ne bawa obujulizi. and that's it. Kiikyo We don't seek them. tetubanoonya. They come by themselves. Bejjira bokka. He came by himself. N'onazze yekka. I didn't know he was here. Badde simanyi nti Kino waali. si kiwanyi nti twamutegesa abeere We wali. didn't prepare him to be He somewhere. came by himself. Yeerese yekka. Police abasirikale ne bamuyimiriza Security said no kubanga badde ayagala kulinnya kituuti. because wanted to get to the pulpit. Aga nnyina kye njogera. He said I want to say Bane ku something nsonga eyo nange nnyina kye about njogera. that issue, please. This is how we do this. Bwe tukola bino. So when they come bleeding, Kati abantu bajja nga batiirika omusaayi. and God has given you the message to help them, Katonda nga kuwadde obubaka obubayamba. and you close the door on them, Oluggi n'olubaggalira ate. what are you doing? Oba okola ki? You may as well stop what you're doing, Awo wakiri obirekera ddala by'okola. because you're not willing to go all the way. Kubanga teweetegese kumalayo. Victims, Bano bakoseddwa. all of you here, Mwenna bakoseddwa. all of you out there, Nammwe abawulira abalaba. if you're a victim, Bw'oba nga wakosebwa. these men did something bad to you, Bano abasajja balina kye baakukola ekibi. and they hurt your life. Ne bakosa obulamu bwo. We are going to stand with you Tugenda kuyimirira naawe. in prayer Mu ssaala. and in any other support. Ne mu buwagizi obulala bwonna Why? obwetaagisa. When Lwaki? God gives you something Katonda bw'akuwa ekintu. and He starts something in you, N'atandika ekintu mu ggwe. He wants you to be a part of that change Ayagala obeere kitundu ku nkyukakyuka eyo. until the end. Paka ng'omazeeyo. Ezo engalo zirimu essaawa 7 ogw'ekiro muzikube nga zitegeerekeka. So, Kaakati. thank you for sharing that. Weebale okugabana ebyo ssebo. Webale kutubuulira. Thank you for telling us that. Amiina. Amen. Kama akuwa omukisa. God bless you. Wena ekirala? Amiina. Webale kutubuulira. Thank you for telling us. Kati olwe lwasembyeyo okuddayo. Kati okuva omwana wo lwataawona obadde okyagendayo paka kati. Have you been going there ever since your child failed to be healed? Oba wagenzeyo bugenze mu wiiki ewedde. Nagendayo bugenze ku Sunday naye nga saddayo mbuno agenda kuwonya mwana nabivaako. Ebyo wabivaako. Kati wasigala mu kibuga. Kubanga nali Kino kyabawo bbanga ki eky'omwana wo? When did you take your child wiiki there? 2 eziyiseewo. Weeks ago. Kyakabaawo Weeks 2 zokka. ng'omwana omutuuto kibaddewo wiiki 2. Zokka. Kwega kintu kipya. Kwe kuddayo omulundi ogulala. Kale awo sikunenya mbadde nga kyabawo myaka 2 naye n'osigala ng'ogendayo. So wiiki eri wamutwalayo. Last week is when I took my child. N'otunda embuzi ku Lwokutaano. Nemutwalira ssente emitwalo 10 n'azirya. Yazirya. Nazimuwa. Banga nti basooka na kuzibala kulabo baziweze. Bakuwa bbaasa mwoziteeka. They give you an envelope and you take it to him in an envelope. Mu ngalo. Mu ngalo n'ozimukwasa. You hand it over to him. N'agamba enkya. He says tomorrow, omwana mu kanisa. your child in the church, Nja kumusabira. I'll pray for the child. N'oddayo n'omulinda ajje mu kanisa. You go back to wait for him. Bw'ajja alondamu bali ab'ekiwaanyi be yategese. Be yategese basooka. Kati gwe akugamba bujangu empeta yiyo genda owone akugoba bugobi. Kakati gwe gw'ataguze. You that is not Mu bribed. ssaawa esembayo waakuyitira. He calls in the last minutes. Naye nga bano bo be yasoose okugula basooka okugenda ng'alondamu gwe gundi jangu gwe gundi jangu gwe gundi jangu. N'abawonyaawonyaawo mpola gwe ngolooza nti awonya. Kakati gwe wano mu ssaawa esembayo waakuyitira n'agamba Katonda akuwonyezza genda wone. Takubuuza nikubuuza oba owulira otya. Bali ababuuza kubanga manyi yakikozeeko. Omwana wo ajja kuwona muddeyo waka. Muddeyo. Nviira. Naye nga tewali kyakyukako n'akamu. Omutwalo 10 njikuwa. Kati singa wamugamba. What if you told him, engeri gye wankyaginze since you charged me okuwonya omwana to wange heal my child nga tawonye, and they're not healed, can I get a refund? osobola okunziriza sente zange ssebo? Tasobola zikuwa kubanga ye bo bagamba They tell you, olwaleero bw'ogendayo okumulaba today if you go to see him, otwala 10 you take 100,000. n'enkya bw'oba omwagala If you want to see him again tomorrow, ogenda na 10 you go with 100,000. ne bw'otigendayo ogwokusatu Even if you go there the third time, ogenda na 10. you go with 100,000. buli lw'omulaba Whenever you want to see mu him kisenge kye in his room, olina okugenda n'emitwalo 10. you go with 100,000. Tewali customer service
nti kyenkuwadde nyina oddayo ne weebuuza nga bwe wampadde empeta okugikozesa bwetaakoze kati nkola ntya ngikola ntya kwegamba wateekawo customer service akuyambako okutambuza ekintu paka kubanga wasasudde oba discount oddayo yakusabye 10 ogusooka wakiri akusalyeko gibe 6 engeri gy'oba oddayo okugoberera ensonga yo yeemu ayagala 10. He wants 100,000 every time he sees you. kubanga yo kyaliwo okukola aliwo okukuŋŋaanya okukola sente kale mukama kuomukisa weebale nnyo God bless you, sir. Thank you so much. wiiki bbiri eziwedde 2 weeks ago, tv zibayamba okurecruitinga abantu abapya their TV stations help them to recruit new people. zibayambye okubeerawo They have helped them to stay in the game. naye obujulizi bwa top tv But the testimonies of Top TV buyamba abalala are helping many okuvaayo to get out. mu linnya lya yesu In Jesus' name. kubira yesu engalo. Clap your hands to Come on, Jesus. somebody shout hallelujah. Every day is different. Buli lunaku lwanjawulo. We were here yesterday. Gye twabadde wano. We shared the word. Tugaba n'ekigambo. We had a brief testimony. Twabadde n'obujulizi butono. And then we shared the word. Tugaba n'ekigambo. And then we prayed a lot. Tusaba nnyo. Today, Leero. God has done it this way. Katonda kikoze He bw'ati. wanted us to listen to this Ayagala tuwulirize bino. so that we can be encouraged Tusobole okuzzibwamu amaanyi. that God is able. Okutegeera nti Katonda Though asobola. these things are happening, Yadde bino bigenda mu maaso. God is delivering some people. Katonda alina baasumulula. God is delivering some people. Alina baasumulula. In Jesus' Mu name. linnya erya Yesu. Clap your hands, all ye peoples. Mukube engalo mmwe abantu. Come on, clap your hands, all ye peoples. And shout to the Lord with a voice of triumph. Wogganira Mukama n'eddoboozi ery'obuwanguzi. Thank you, Lord. Weebale Mukama. This is a real mission. Tuli ku butume bwa ddala, mulimu munene. It's not easy. Si kyangu. You can choose to be either I want to be an Elijah or I want to be another person. You cannot choose to be Amos or Obadiah Toyinza kusalawo okubeera eriyo muntu mulala oba Amosi oba Obadiya or any other prophets oba bannabbi abo or any other person in the Bible. oba omuntu yenna mu Bayibuli. But you can choose Naye osobola okusalawo to live a life okubeera mu bulamu that will bless other people. obonaawo abalala omukisa. I want you to choose that. Njagala olondewo ekyo. I want you to choose that. Njagala olondewo ekyo. Choose to be part of a message Londa okubeera ekitundu ku bubaka that will redeem other people. obunaanunula abalala. You know, we stand here and we know a lot and we don't talk about him. Omanyi tuyimirira wano nga tumanyi bingi naye tetubyogerako. And this guy is going to provoke us to talk about them. Naye nga kino ekiro kigenda tutukako okubyogerako. We know people Tumanyi that abantu have come to us abazze gye tuli and told us, ne batugamba if I give you 2 million shillings, nti singa nkuwa obukadde 2 can you stand up? osobola okuyimirira. My wife will tell you this because he has an encounter with somebody who told her this. Ne mukyala wange asobola obbikubulya kubanga yasisinkanako omuntu yabimugamba. By the way, Mama is back here now. She's in town. Yakomyewo ali wano mu kibuga. She will tell you this. Ajja sobola nekikubuulira. She knows somebody who came to her Amanyi omuntu eyajja gy'ali and said, "Mneewuunyiza abantu." n'amugamba nti marveled at people. Some people came from Kawala Waliwo abava e Kawaala and told us, ne told batugamba. me, omukyala nga amugamba, The wife was saying, the if I woman was gave you saying, 2 million shillings singa nkuwa obukadde 2 bwe to stand bamugamba up okuyimirira and say something n'oyogera ekintu against that man, ssenyonga, ekyogera obubi ku musajja oyo that he did so and so, nti yakola bw'ati ne bw'ati, would you stand and do it? osobola okukikumira n'okikola? 2 men Abasajja 2 representing this guy. nga bakiikirira omusajja oli. So that's how desperate Bwe batyo bwe bali obubi, he's getting. atandise okubeera obubi ennyo bw'atyo, And he doesn't have that 2 million. ate nga obukadde tabulina obubiri, Somebody is giving it to him. wabula waliwo abumuwa. And once he turns you like that, Era kasita kukyusa and bw'atyo he knows it's a lie, ng'amanyi bulimba, he probably will do something for you not to exist. oba oliawo naye agenda kubaako kyakola obeere nga tokyaliwo, Because one day kubanga olunaku you lumu can turn out and say, he gave me money. oyinza ate okuvayo n'obwo obujulizi nti yampa ssente. So in order for him not to do that, I mean to have that issue, Kati ye okutabeera na kizibu kyo nate he'll do something bad. akolako ekibi. If somebody can go that way, Omuntu bw'aba asobola okutuuka ku ddaala bali eyo, ku crusade, they're on a crusade,
nawano weebali kati Even here, they are here. banoonyawo akantu konna Looking for anything slight. bagenda ku ssomero lyaffe They eyo went to our school ne bakubayo ebifaananyi and faananyi they took some photos. babirina They have them. byagenda okukozesaamu That he will use them oga nti olaba musumba yagula omukyalo ono to say this pastor bought of this woman n'omwana n'amutwala mu ssomero and took this child to the ye school. omwana twamuyamba We helped the child, kubanga yes, yali tasoma because she was not going to school. ssebo Sir, tukusomeseza omwana wo we are taking your child to school for free. ali mu ya misango omwana tasoma afiira obulamu bwe The child is losing her life because of the cases of the father. so the Lord is good. Naye Mukama mulungi. We are here Tuli wano. and the message is strong. Obubaka We are bw'amaanyi. going to continue Tugenda genda maaso in Jesus' name. mu linnya erya Yesu. How many are you going to fight with me spiritually? Bameka ng'ogenda kulwana nange mu mwoyo. Because we need to pray. Kubanga twetaaga okusaba. We need to pray. Twetaaga okusaba. We need to pray. Twetaaga okusaba. Our weapons Ebyokulwanyisa byaffe are not the courts. si kooti We z'amateeka. can refer to those Tusobola ozigendamu because God tells us to use wisdom, kubanga Katonda atugamba okukozesa amagezi, but that's not our result. naye si gye tuddukira okusooka. That's not our initial place to go to. Si we tutandikira. You need to defend yourself, Olina kusooka okwerwanako, but spiritually first. naye osooka mu mwoyo. So we are going to pray. Katugenda The kusaba. good thing is next month, Ekirungi nti omwezi oguddako, first week, wiiki esooka, we are going to have a time of prayer and fasting. tugenda kubeera n'ekiseera ekyokusaba n'okusiiba In Jesus' mu name. linnya erya Yesu. Clap your hands, all your people. Okuba engalo mu abantu. So let's fight together in the spirit. Katulwanire wamu mu mwoyo. Let us pray Tusabe that God will help as many people as possible. nti Katonda n'ayamba abantu bangi nnyo nga bwe kisoboka. And if this is will, these people can come to the Lord. Will Era come to the Lord. Katonda bw'abanga yayagadde ne bano bennyini abasajja bajja kulokoka. These false prophets. Bannabbi b'obulimba. If not, Bwe kitaba ekyo, God has exposed them Katonda amaze okubaanika. and will even do more Era ajja kukola n'ebisingawo in Jesus' mu name. linnya erya Yesu. But you hear, Naye kojja kuwulira, these are not issues we are initiating. bino si bye bintu nga ffe tubitandiseewo. These are issues that have been going Bino on. bizibu ebibadde bigenda mu maaso, And you hear them era obijja biwulira in media. mu mpuliziganya ez'enjawulo. "15 years Myaka 15 of doing a whole lot of bad things ng'omuntu akola bibi byereere on so many people's lives, ku bulamu bw'abantu bungi nnyo, and nothing has ever happened. naye nga tewali kyali kibaddewo. Within 2 years, Naye mu myaka ebiri the truth has come out, amazima gavuddeyo, and the impact can be felt era osobola okukiwulira nti waliwo ekigenze mu maaso. because of your prayers. Olw'essaala zo, The South Africans aba South Africa, are free from that lie of the lies of this man. obulimba bw'omusajja ono tebugenda bakomako. Lwaki? Why? Ekintu mwakiwusabira ne kifa ekye South Africa. You prayed and this thing in South Africa died out. Tekyakwatayo It never grasped anywhere, era kyafa. and it died. Mwandikubidde Yesu mu ngalo. So you have saved a nation. Olokodde eggwanga, You saved a nation. walokola eggwanga ddamba. Kubanga kiri kyafa. Because the other one died. Kaakati kino bwe kifa ekyawano If this one dies here, talina waalaga. he has nowhere to go. Kiba kiganye. Then he's out of So he's gonna business. fight. Kati agenda kulwana. Ajja kuddira bbi He will n'ebisaaniiko get all kinds of ne fetishes and kasasiro rubbish. n'amagi amavundu Every rotten egg. agakubira omusajja oyo And make sure he throws them at that man ayimirira ku muzindaalo that stands on the microphone naawe akatuuti abantu and gives people a microphone aboogera amazima. to speak the truth. He's going to do that, Agenda and kikola. others will do that. N'abalala bakikole. But we are prepared. Naye twetegese. God has prepared us. Katonda tuteeseteese. Tosobola kuyimirira wano You can't stand here n'otasuubira kuwakanyizibwa. and you don't expect We are opposition. going to keep preaching. Tugenda kusigala nga tubuulira. Bannabbi b'obulimba False prophets tebagenda kutwala ggwanga lyaffe. are not going to take our While nation. we are Nga here tuli wano as pastors ng'abasumba and leaders, ng'abakulembeze. we shall pray, Tugenda we shall kusaba. send fire, Tusindike we omuliro. trust the Lord, twesige Mukama. and God will give the nation victory in Jesus' name. Katonda eggwanga aliwo obuwanguzi mu This linnya is a erya Yesu. transformation center Wano we tuli nkulungo for our yankyukakyuka nation in Jesus' name. olw'eggwanga lyaffe mu linnya erya And Yesu. whoever doesn't have the stomach to hold this, Era buli atasobola kigumiikiriza kino as a pastor, he ng'omusumba doesn't say anything about them nga tasobola kubyogerako because he knows kubanga amanyi what will come out. ekinaavaamu.
when he says something, he will lose his church. That's why they used to threaten us. You will lose everything. You will lose your church. You can't even preach. You'll be arrested. These men are so surrounded. They can take you out. They can make you disappear. They can do this. And that's why all the pastors quiet. The calls come. People call, calling people that they are calling from the State House. State House. State House ekubye. The State House has called. And the president says, those issues you are working on, stop. Don't try. Those things, stop. I want your name. I want your title. I want the message. And who is the head that you are talking about? Reveal yourself. I've told you. When we started here, this man here went to State House, registered a complaint that this church is causing instability and security issues in the country. And it should be shut down. That guy, that's what he said. He went to the State House. Not to the president, but to the State House is a big thing. You can get someone who works there, and you can make a but call he like that. He filed. Guess who's calling me? The people themselves. They sent a representative and they told me, we know what has happened. The complaint has come in, but we know who we are dealing with. Go and do God's work. Go and do God's work. We know who we are dealing with. Can you imagine if I was a nobody in a small church somewhere and I receive a call like that? Would I stand and say something? This was at the inception. In the inception, after I refused to die, after that December, where they say I'm gone, all around that time, that's when they are trying desperately to say something, to do something. Lift your hand and say, Lord, transform this nation. Stand for your church. Redeem our generation. Change those that are being lied to go into those false prophets. Heal the victims. Let them not write the church off in their mind. Let them know there is authenticity in the church other than the experience that they have received from these bad people. Bring victory. Bring victory. Bring victory. In Jesus' name. Amen. So as a church, I have to tell you this. I have to tell you this. If anyone comes out and says something that's not right, I have to defend myself and my integrity and my position. Sijja kukkiriza muntu kunsiga nziro. So I will have to ask the system to clear who is wrong and who is right. I have to prepare you for that. I have to prepare for that. So if they say, I did this and it's not there, I have to take that case until we find the truth.
I will not be bullied. tebagenda kunsindiikiriza batyo. I will not be kept quiet. Tebajja kunsirisa. I will stand. Nja kuyimirira. I will pray. Nja kusaba. And I also apply the law. Naye n'amateeka tugateeke we gajja. Waliwo ebintu ebijja. There are some things that come. Ng'omanyi nti biriko omusaala. And you know they have a price to pay. Oba gwe musaala Mukama gw'ayagala nsasule. Whether it's the one that God wants me to pay. Okulwa okutwala amagi amavundu n'okuvumibwa. To be thrown out rotten eggs and to be abused. Sikifaako. I don't mind that. Naye. But. Okunteekako ekibi. To place sin on me. Kye sikoze. That I have not committed. Ekyo sigenda kukikkiriza. That one is unacceptable. Ensi bw'ekimpita kale kale. If the world calls me that, it's okay. Naye ono nabbi w'obulimba. But this false prophet. Bw'akikola ng'awolereza kiri. When he does it advocating for his own, that's different. Bayibuli egamba. The Bible says. Mulina omukisa mmwe. You are blessed. Bwe banaabavumanga. If they abuse you. Ne babakola ekintu kyonna kyonna. Do anything to you. Okubalanga nze. Because of me. Ekyo yakyogera. Jesus says that. Era ensi etuvuma buli lunaku. And the world abuses us every day. I don't care. Etuyita ebisasiro. They call us rubbish. Abalokole bakaaba. They say we cry. Baleekaana. We shout. Bagwa eddalu. They say we are mad. Batuvuma. They have abused Ekyo us. tetukifaako. We don't mind about that. But this is different. Nekino kyanjawulo. It's more personal. Kino kya muntu ssekinnoomu. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Amen. I'm cool. I'm excited. Ndi mukakkamu era Lwaki? Kubanga Setaani bwe bata mutawaanya. Because when you don't disturb the devil, tonnakola kyamaanyi. it means you haven't done anything great. They are a team of 4. Bali bana ekibinja kyabwe. Those are the official ones. Betumanyiiko mu butongole. And their networks. N'enkolagana A zaabwe. team of 4. Bali bana. 1, Omu. 2, Babiri. 3, Basatu. 4. Bana. Wanika emikono gangi Yesu. Lift your hands and say, Jesus. Simanyi kyakukola. I don't know what to do. Naye nsaba onkozese. But I pray you use me. Nsaba onkozese. I pray you use Wonna me. we neetaagisiza. Wherever I'm needed, Nkozesa. use me. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Yimirira ku bigere ebyo. Get up on your feet. Tugenda kuyimba oluyimba olw'amaanyi. We're going to sing a powerful Praise song. and worship come. We're going to sing a We're going to powerful sing a song. great song. Oluyimba lw'amaanyi. And we're going to enter into a time of prayer. Tugende mu kiseera eky'okusaba. Go enaava mu bannabbi b'obulimba. If you are coming from false prophets, Ngenda kuyita olokoke mu linnya lya I'm going Yesu. to call you to come and be saved. Naawe atalokokanga. And if you've never been born Naawe again, ogenda kulokoka. you are going to be born again. Mu linnya lya Yesu In the Omunnazaaleesi. name of Jesus of Kuba Nazareth. engalo weebaze Katonda. Clap your hands and thank God. Clap your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo. Naawe yenna ali mu bannabbi b'obulimba. And if you're among false prophets, Jangu oveeyo olokoke. get out and be saved. Gwe baakosa. If they hurt you, Baakuttira omuntu. they killed your person, Baakukola ebintu ebikyamu. they hurt you in any way, Mu ngeri emu oba endala. in one way or the other, Ng'ekintu kyo and your thing kya musango. is a criminal, Jangu otubuulire. come and tell us. Tetujja kukubuulirawo okulaga. We'll tell you where to go. Tetugenda kufayiringa musango ffe. We will not file a case on your behalf, Tulwanira mu kusaba. but we'll fight in Ne prayer tukuyambako kuteekateeka ne tukulagawo okulaga. and prepare you to know where to go. Bw'obanga gwe toyagala togenda mu ebyo If you're not going into that, naye nga oyagala kujulira bujulizi but you Yesu, want to testify unto Jesus, jangu ojulire Yesu. you come and Buli testify. lunaku Every day, tufune obujulizi we will get mu linnya lya Yesu testimonies Omunnazaaleesi. in Jesus' name. Gamba nti amiina. We're going to pray Tugenda kusaba. in a few minutes, Mu dakiika but let ntono. us first praise the Lord Neka tutendereze in Mukama. Jesus' name. Mu linnya lya Wanika Yesu. emikono ganti ayi Yesu Say, Jesus, lokola Uganda save Uganda nange ompeeyo ekyamagero and give me a miracle too. nange ompeeyo And ekyamagero give me a miracle as well. nange ompeeyo ekyamagero And give me a miracle as kuba well. enduulu weebase Katonda. All the other gods, they are the ones so made, but you are the most high God, and there is none like you. All the other gods, they are the ones so made. Lift your hands to Jesus. Hey, there is none like you, Lord. All the other gods, they are the ones so made. Lift your hands to Jesus. Hey, there is none like you, Lord. All the other gods, they are the ones so made. When you come in, you are the most high